Ebbanga libadde liweze bukya abasawo wano mu ggwanga basalawo okussa wansi ebikola mu keediima ak'emirembe nga bawakanya eky'obutasasulwa bulungi ssaako n'okusaba emisaala gyabwe okwongezebwa ko n'okuyamba bannaabwe abafiiridde ku mirimu naddala mu kujjanjaba ekirwadde ekya COVID-19 ng'ab'omu maka gaabwe ne gye buli eno tebannaba kusobola kuyambibwa. Kati nno bano olunaku olwaleero balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'obulamu ne babaako ensonga endala ze bongera okubaganyaako ebirowoozo era nga bano bategeezezza nti singa ensonga zaabwe ezaabatwala mu keediimo tezikolebwako nabo si baakudda ku mirimu. Bano era basabye wabeerewo embalirira ey'ennyongereza esobola okubaviiramu ensimbi naddala mu biseera ng'ensimbi eza minisitule ezirina okubasasula tezisobodde kujja mu budde. We go to the same markets. We have worked through 2 lockdowns when other people have been locked down, staying at home. The few health workers, the 40% to 60%, are tired. They are tired. Honorable members of Parliament, it is within your ability to pass a supplementary budget. Let the Ministry of Health, Public Service and Finance bring that supplementary so that these directives from His Excellency the President are honored. You pass it, reorganize the structure of the health service. Mu bufu bwe bumu ku nsonga y'ekirwadde ekya COVID-19 ekyalumba eggwanga lyattu, bano bategeezezza nga bwe bafiirwa bannaabwe 2 mu buli wiiki era nga kino kyetaaga okukolebwako amangu ddala ssaako n'okulaba engeri gye bayamba ab'eŋŋanda zaabwe. In a space of 4 weeks, we lost 4 doctors every week for 4 weeks. Eventually, during that second wave, we lost 20 doctors. I lost 2 of the surgeons who taught me how to operate. Both of them, they went. Very senior people, senior consultants and professors. I lost the physicians who taught me medicine, who have health insurance. Parliament, at least for you people, have some health insurance. Recently, we even landed to this area, have health insurance. We are touching all these PAS, all these infections everywhere, but we are considered not at risk. We have no health insurance. Can we lay this on the floor of Parliament, please? Mu kwanukula bino, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulamu mu ggwanga Margaret Muhanga avuddeyo n'asaba wabeerewo enkolagana ennungi wakati w'akakiiko kano ko ne Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu era n'ategeeza nti mu kisanja kino bakola buli ekisoboka okulaba nga abasawo bakwatibwa mu ngeri esaanidde ssaako n'okukolebwako. So for all the resources we've been getting, we are going to testing, treatment. When the private sector came in, their treatment became too exorbitant. And a lot of people came back to us. Is it this bad? We said it's just because you are on government service, so you do not know how much you have spent if you have gone to the private sector. But remember, the private sector are working for profit. Omuwandiisi ow'enkalakkalira mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine naye ayogeddeko ku nsonga ababaka ze boogeddeko. Was actually supposed to have been approved by now. When the President made his first address, he gave another directive and he said that we must take care of all doctors and recruit them. That means we had to go back and sit on the structure of Ministry of Health and local government and see what structure can absorb more staff. Abamu ku babaka bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ez'enjawulo ku ngeri embi abasawo gye basasulwamu, okwebulankanya ku mirimu, engeri gye basulamu ssaako n'ensonga endala nnyingi eziteeka obulamu bwabwe mu matigga. We don't have like a waterboard ambulance. And now in case there is any person with any issue, it is very hard to access the mainland. And now for us in Namaingo, we are bordering Kenya, we border Tanzania. So many of our people,
they instead look for ways of how to go either to Kenya or somewhere else for services. So I want to bring it to your attention that you look into issues of Namaingo. You provide us with a waterboat ambulance. So the service is actually not rendered to our people. It's a matter that needs to seriously be taken up and implemented. I was happy to read the letter from His Excellency the President about the salary increment for the medical doctors and the interns. And I hope this will come to be implemented at the earliest possible. To be here, because the PS, Ministry of Health, might refer us to public service. I wish they were here also to tell us why. And then the public service will tell us Ministry of Finance doesn't have the money. And as parliamentarians, we see how to look for money, other than being kept on, being pushed from one ministry to another one. I believe if we get answers of why there is, we don't have health workers, yet we have so many on the streets. The rest of the answers will be answered. Sometimes they will say we have the structure, yes, supposed to have a consultant, have another senior medical officer, but the wage does not support. Now you wonder, why do you have a wage that does not support the structure? Ate ye ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obulamu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Charles Ayume naye aliko obubaka obw'enjawulo bw'aweereza minisitule y'ebyobulamu. Good enough that the committee here is, you have people from the medical space, the medical background. You have doctors, you have nurses, you have lab technicians, pharmacists. So these are people you cannot go and lie to when they visit. They actually know what you're presenting. And we are happy to say that most of these agencies are centers of excellence, either at national level or at regional level or international level. What we are seeing is the communication to most Ugandans. Mu lutuula lwa leero waliwo abakungu ba gavumenti okuva ministry za gavumenti ez'enjawulo ababadde balina okulabikako kyokka nga bano tebakubiddwako kya mulubaale era ng'okusinziira ku Ayume bano baakuweebwa omulundi ogwokubiri okulabikako mu kakiiko kano babeeko bye bongera okuttaanya ku nsonga ezeetaagisibwa. Eggulire lino likusakiddwa Issa Kigongo ku lwa 44 eggulo.